Leero tuli ku episode ya 9. Eno nga njagala yemu kuzoba okulembeza mu bulamu bwo bwonna. Tufuna omukisa ne tubeerako n'abantu ab'amaanyi. N'ogenda ku pate ne bagamba mwana wa gundi yabaddeyo n'ono gundi yabaddeyo. N'ogenda ofundikira ng'obadde mu pate z'abagagga, obeera mu saako zirimu abanene naye nga tulina ky'ofunamu. Pate amakulu gaayo si kugenda bugenzi kulya mmerodde. Ebiseera ebisinga tulina ebintu bingi bye tujja mu pate ezo. Buli w'omiitinga n'abantu abapya olina okubaako ng'omuntu ayina value, omuvubuka ayina value. Kweno generation olina okubaako ky'oba n'okolako. Nja kusaba onkolereyo obuntu buno wammanga bwe ngenda okwogerako obuntu 11. Olaba oba obulamu bwo tebuukyuke. Namba emu, weeyanjulenga nga wakatuuka. Buli muntu gw'osinkana omupya mubuulire amannya go ne by'okola. Tofaayo oba akola ky'oba akola ki. Nze gundi ndi plamba, nze gundi ndi w'amasannyalaze, nze gundi ndi makanika. Ebiseera ebisinga abantu babeera n'abantu nga plamba bamusumbuwasumbuwa dda, abasaveya bamusumbuwasumbuwa. Naye ne mu miitinga ku mukolo ogenda okufundikira ng'enkyakuwadde omulimu. Tubeera n'abantu nze gundi nasoma engineering, nkola masannyalaze, nze gundi ndi makanika. Omuntu abeerawo nga yanoonya makanika omutuufu nga yamubula. N'omujja ku pate ne mukwatagana enkera ne mu exchanging enamba ogenda okutuuka ku makya. Nagamba jangu okole. Sina kindi ogenda olaba ng'obawangaza bakasitoma abo. Omuntu buli w'obeera olina okulowooza. Nyongeddeko ntya ku saako y'abantu bemmanyi. Toyongera mikwano. Takola bukozi mikwano mbu twagenze eri n'enfuna y'abantu ate kati mikwano gyange tunyumya. Noonya abayina value enamba gy'otadde mu simu ng'oli omanyi anoonya yajja okuneetaaga. Kikulu nnyo kweyanjula. Tova wantu nga toyogedde by'okola oluusi kasitoma wo omulekaawo. Emirimu giyinza okuba gyakubula dda. Bamakanika otuulaawo ku galagi emirimu tegijja naye ng'omuntu obalaba n'obayitakaawo kubanga weeraga. Teweeragiranga ku bantu oli mubuuli ekyokola. Ne bw'aba takuwagidde ne bw'otafunamu. Tofaayo gwe sigala nga weeyanjula. Era waliwo even a dead clock waliwo olwebala ebituufu. Namba 2. Yiga okutwala ennamba z'abantu. Bw'owulira omuntu nga wankizo. Oli n'ayogera bannange nze nkola mu Ministry of Gundi, nkola mu Landizi, nkola mu kino. Weekulukuunye ku bantu abo bajjeko ennamba. Tomanye nkyo ojja kumwetaaga. Ne obeera kumukola omuntu ne yeeyanjula nkola mu Landizi, oyo bambi akola mu Presidential Office, ono akola muno. N'obeera onotatwala opportunity. Omuntu n'agenda n'omulaba huuli akola mu Landizi n'agenda. Mujjeko ennamba olwo giwuunya ku ttaka. Ojja kuba okola ki? Osobola okwanguwa mangu n'omugamba bannaye nze gundi twali wali ku pate. Onzijukira nze yalimu ayambadde sati ya red kyanguwa. Namba 3. Singa otwala ennamba y'omuntu yenna omupya ng'ogijje ku pate mulumbe n'ebintu ebifaanaganako ng'ebyo miitingi za mbaga. Omuntu abo nti akola mu ofiisi ya gundi soko oyiseewo ennaku nga 4-5. Muweerezeewo ka message oba omukubireko. Mugambe nze gundi. Bampita Tom wampe ennamba yo twali ku gundi ku mbaga ya gundi oba mulumbe nti onzijukidde nti nkujjukidde nti yene ennamba yange mukama wange mbadde nsaba ogisevinge. Nze Tom Mugerwa. Tolinda kumala kufuna bizibu. Abantu abasinga bw'otwala ennamba tolinda omala kufuna ekizibu. Bw'omala okufuna ekizibu oli ogenda omukubiranga okwali baddeko mubbuuzo mujjukiza nti okyanzijukira. Ng'ate otandika mugamba bizibu kakati ndi eno Mulandizi kakati ate passport yange bagikutte bampita gundi. Takyakujjukira wayisewo emyaka 2. Omuntu ogera kale kankuddemu ng'ogamba abantu tebayamba omuntu mu message ng'ekuka message. Mukulu nkulamusizzaako Merry Christmas and Happy New Year. Nze Tom oli gwe wasanga ku pate luli. Okeepinga in touch wadde tonnamwetaaga naye osetinzewo trend nti lwolituka okumwetaaga ojja kuba toli mupya gy'oli kumunnyonnyola. Luli yakuwa ennamba. Ne wayitawo ennaku 4, linda wayitawo ennaku 3 kubanga pate biba bikyali abantu mutwe ya meeting abantu bangi. Wayitawo ennaku 4 omuntu bya pate bagenda abivaako ng'omuweereza ka message nze mukulu gundi twasinkana wano nze gundi oba kasimu ngaako. Kale. Wayitawo gundi weekend ennungi biki nkwagaliza omwaka omujja ng'omuweerezaako. Lwolituka omwetaaga agenda kukwanguyira. Ekirala namba 4. Okuyiga okuwandiika, okuba ebifaananyi oba okulikodinga. Kino ekintu abantu abasinga tebakitwala nga kikulu. Pulaba message yonna tubeera mu church. Mukwata bu video bokka obuli fane. Ne bw'owulira ng'omuntu alina ensonga gy'akoonako.
ngali badde uya makulu gyoli wandikawo funa akantu wo wandika butubera ku live TikTok oli omuntu ebintu byayogera bigatta kufuna akantu wo wandika butubera ku gundi mu bulamu bwa bulijjo oli bali mulumba awa speech naye ngo uli ayina ebintu byakonako recordinga bwoba toyina wo wandika tomanya information nungi nnyo okuwuliriza mbi nnyo nga togitadde mu writing oba toyina wo tadde wo sobola okujjukirira pata oluvaawo nga ate mugenda mu ndongo mugenda mu mmere nga bakayanya nga muyombamu olusi balwanye obojjukira omutwe nga gujjukire bingi tokozesanga mutwe go kujjukira kozesanga bwino kozesanga recording kozesa ekifaananyi ekirala waliwo gye mpitanze midi party theory togenda nga kupata ng'etandika bwaba akwise saa 6 okuleka nga gwe mugenyi omukulu jangu ku saa 7 pate webeggwa 12 genda ku 11 yiga okugira mu makati ga pate ate ogendere mu makati ga pate lwaki kino nakyogerako nnyo buli wobeere nnyo mu kifo oluzinga value funayo akatabo bakayita 48 rules of power osobola obeera n'omuyimbi najja ku mbaga nga baafumbye ekimere walayi ng'olaba emmere empitirivu ne muyita omuyimbi shiba wuyo najja n'ayimba eddakiika 15 bwe ziggwako n'agenda lwaki tasigala n'atuula nammwawo n'alya emmere in fact asobola n'okuvaawo wali emmere ennungi ng'agirabye n'agenda n'addayo ewaka n'atuula olowooza lwaki agenda mangu ate lwaki omuyimbi ajja si yaggulawo pate kubanga omuntu buli w'omulaba ekitini aba ne value buli w'olwawo oluusi oyinza okuba nga obadde ku pate eddakiika 3 nga tolina kyoyogedde jjukira omuntu yenna atalina kyayogedde aba mugezi ofuuka omusiru ng'omaze okwasamya omumwa ne bawulira ebiguvaamu oluusi ebintu ebimu tebyali kwetagisiza kwetaba mu conversation oli agambye akawala kaali kasirise n'omuntu ayinza okujjako n'akulinnya ku ngatto n'ojjayo emize n'otabuka nze tomanyiira nze ki n'ojjayo kalaze entuufu bannanga omuntu agenda okukubako bw'ati eriiso n'agamba omuwala obwedde alinga omusirise n'onywamu kenge ne kakutabula n'otandika okukola ebintu ebirala by'otaali badde ng'okola nja kukusaba pate bwe beetandika tojja mangu tolwa nnyo ku pate ebintu bigulo biteeke eka by'osinga okwagala okulya n'okunywa ekirala tewannyonnyolako nnyo bw'oba olina ekintu ky'ogamba abantu tonnyonnyola nnyo oli atakutegedde muleke omuntu okutegeera ne bw'oyogera ebigambo bibiri akutegeera omuntu atakutegedde ne bw'oba toyogedde era takutegeera tewennyonnyolako nnyo omuzungu agamba the devil is in detail ekirala bw'oba oyamba totunuulya abantu busobozi bwabwe bw'osalawo okuyamba tusanga abantu ku pate n'akusaba ride naye ng'olaba n'ogamba n'omusajja yenna kala ayambadde suuti talina mmotoka si nti buli muntu aba talina busobozi bukola kyokola wadde akusabye obuyambi abasinga basaba obuyambi nga bali bulungi musajja yansabako ride ne mutwala Sudan ye yakaboozi nakawanyumiza mu ntandikwawo ne mutwala ne mutuuse ewaka nga simanyi ntwala minister ntuuka ewaka nze yali yeragira mu kigege nga te si yange envuga n'anvuge ng'omusajja alina emmotoka nga 20 ziyitizaani nampa n'omulimu nampa ssente ze nasooka okukwatako mu bulamu nga ziri mu kaveera n'azimbalira naye nga nali muzala ye kubanga muwadde ride tozala wanga abantu gw'otamanyi omuntu gw'ozala wanga yoyo gwe mwakula mwenna ng'omanyi endyaye n'ensula omuntu gwe waakalaba tomuzala wanga abantu bazitowa si nti buli alina ssente azeetimba abantu balina kaashi abantu balina ebyobugagga naye omusanga awo n'omunyooma bw'oba osazeewo muyambe nga togyajinze ekirala tobuuzanga abantu budde bwe bali free osobola okubalaba kino njagala kukusaba mu bwongo bw'okiyingizeemu diri oli free nsobola okulaba abasajja mukikozesa nnyo olina omukazi gw'okwana leero diri oli free gamba omuntu ku Monday sigenda kukola onajja ne tugenda wano yagambe nti sijja kusobola buli bw'obuuza omuntu oba ali free ofuuka omusiru akulaba ng'omuntu atalina value alaba nga akuyamba obuyambi kwe muva akamanyiiro nja kukusaba mu buli mbeera yonna tobuuzanga omuntu diri ali free osobola omusisinkana mugambe ku Monday sikola ku Lwokubiri wendi olw'eggulo olabe bw'aba teyeesootinze ye aba amanya gw'omulimu gw'oba ogukoze beera bulungi episode zino zinaggwerako nsuubira ojja kuba olina kyojje mukama akunkuumire